Omuwala ono ayitibwa Namara Kereya ng'atemera mu gy'obukulu 25 ye yeekalakasiza mu ekereziya e Lubaga ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno ng'awakanya ebigenda maaso mu Paalamenti. Ono yali abagalidde ebipapula okwali kuwandiikiddwa amannya ga sipiika wa Paalamenti kwessa Baawe Magogo nga bano abavumirira ng'agamba nti bakozesa bubi ssente y'omusolo. You are charged with one count of disturbing religious assemblies, according to section 106 of the Penal Code Act, and it is alleged that Namara Kereya, on the 28th of July 2024, at Lubaga Cathedral Church in Lubaga Division in Kampala District, he voluntarily caused disturbance to an assembly lawfully engaged in performance of religious worship or religious ceremony. Bwetyo poliisi yakwata mwana muwala ono n'emutwala mu kaduukulu era gye yagiddwa n'atwalibwa mu kkomera era nga n'olwaleero aleeteddwa mu kkooti ya Mwanga 2 okwewozaako ku misango egimuvunaanibwa. Tobias Edwin Kasufa. Omulamuzi Amoni Mugezi abadde mu mitambo gy'omusango guno asoose kwerema kugaana kweyimirira muwala ono kyokka munnamateeka w'omuwawaabirwa Aaron Kiiza akakasizza kkooti ng'omuwala ono bw'abadde tazzanga ku musango gwonna bw'atyo n'asaba kkooti emusonyiwe ekkirize yeeyimirirwe. Kyokka omuwaabi wa gavumenti David Lukwago bino byonna abadde abiwakanya ng'agamba nti Namara bye yakola bityoboola ekitiibwa kya sipiika ate era binafuya Paalamenti. She is also presumed innocent until she is proven or pleads to be guilty. There is no known criminal record that has been laid before court, and there is no objection to the bail application. And therefore see no reason to deny the application, and in the circumstances, they are chosen to discipline bail on the following conditions. Number 1, she will execute an uncash bond of 500,000 shillings. Each surety shall execute a non-cash bond of 500,000 shillings. And at the next hearing, which hearing will come back to court, we will come with a copy of the national ID and a letter from the LC1 of the residence introducing due court. It is a condition that says we have to go brother and father and sister. I think we can waive that. So counsel. Bw'atyo omulamuzi oluvannyuma akkiriza Namara okweyimirirwa era nga bamweyimiridde basasudde $50,000 egy'obutaliiwo naye kennyini. Omusango gwakuddamu ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'omunaana.